Machago lunaku olwaleero tukwebaza okubeera nga ate kwoli njemba soko nfunye okubaka bwa Honorable Baagala okimanyi bwe buli awo bwe yataddeyo oluvannyuma lw'ebyo ebyava mu kalulu mu kitundu kyaffe kiri ekyasoose twayogedde ku nsonga y'abannaffe aba opposition oluvannyuma lw'akalulu okuvaayo nga bwe kaavuddeyo okukosa ensonga nnyingi nnyo bebeemulugunyaako naye era ajja kugamba nti ebyemulugunyizibwako bibaddewo n'emabegawoko naye nga okuteteekanya kubaawo obuwanguzi ne buvaayo bera ne tubitereeza nga bikola ki nga biwedde naye omulundi guno ne tumaliza nga byonna bibalidde bibamize oli ng'agamba ekituufu ekyokukola kyandibadde ky'essaawa zino nga ffenna ng'aba opposition ffenna ng'awamu abasinga wandibadde oyita ebikonge nga tumaze okuva wali we tubadde tuteesereza ekituufu kyandibadde ki tugenza okugenda mu kalulu kano ng'okwesonga mwenno kulinga ng'okwesonga mwenno ono ayogerera ono ebigambo ono nayogerera ono ebigambo ne mubanga ebigendererwa eby'enjawulo kati ne kati nga tumaze okukosebwa mukase oli wagamba nti buli omu we yeetaagira munne tusigala nga tukyeyogerera ebisongovu kyekyandibadde ekituufu ekyokukola ebulwanija tusooke tuyite naye sompe kuona lebo Baagala mu ku bubaka bwe yatuteereddeyo oluvannyuma lw'akalulu yatugambe bw'ati okwebaza bannamityana bonna bannayuganda bonna olw'okuyita mu kalulu ke tuyiseemu akalulu ng'ennaku z'omwezi 15 January omwezi guno gwennyingo tulimu omwaka guno njagala kuyozaayoza abantu bonna abasobodde okuyita mu kalulu kano akabadde akazibu ennyo kabaddemu okusomezebwa kw'amaanyi njagala kubayozaayoza mwenna okwetola eggwanga lyonna kati nga akalulu kawedde ebyavuddeyo buli omu yabitegedde nga bwe byavuddeyo ate era nga bwe tugenda mu kalulu wabeerawo okumanya nti oyinza okuwangula oba oyinza obutawangula n'olwekyo njagala okukkiriza nti yawangudde akalulu kano aweebwa omukisa okuweereza bannamityana nze ng'omubaka mu mukyala nja kwongera okubaweereza era njagala kutegeeza abantu bonna bannamityana ne Uganda yonna tinja kwongera okubeerawo mu mbeera yonna ekwatagana n'ensonga ez'eggwanga lyaffe kaweefube ow'okukyusa eggwanga lino tannaba kuggwa tannaba kukomerera tetunnaba muwangula n'olwekyo bw'abanga kaweefube w'okutwala eggwanga mu maaso tetunnaba kumuwangula kitegeeza tulina okugenda mu maaso nga tuli bagumu nga tuli bavumu n'olwekyo njagala okuwowola abantu bonna bannankyukakyuka akalulu kano kabaddewo kabaddemu ebirumira bingi kabaddemu ebizibu bingi kabaddemu okubba kungi kabaddemu n'ebirala bingi nnyo naye tuleme kukoma ku ekyo kyokka mbasaba abantu bonna obuteekubagiza njagala obutanakuwala nnyo kubanga bwe tunatwala obudde bungi mu kwekubagiza ate oba oli awo tetujja kusobola kukola kituufu akalulu kano katubeerera ekyokuyiga kubanga olumu okusomoozebwa abantu abamu kubatwala nnyo oli nanakuwala nnyo n'agenda mu depression n'akola ki so nga ate singa tusitukawo mangu kituyamba ndowooza nti mbaddemu ebyokuyiga bingi ebyokuyiga naddala ku ludda lwaffe abali ku opposition abali ku ludda oluvuganya lwa gavumenti abali ku ludda olwagala enkyukakyuka kati emyaka 40 gyeyongeddemu gyafunye extension paka myaka 45 munnayuganda yenna ali eyo ayagala enkyukakyuka awo wennyini woolina okutunula nkyukke kano tukavuddemu naki okwebaza bannamityana bonna Honorable Joyce Baagala twavudde mu kalulu nziramu okukubuuza olowooza naddala oludda oluvuganya gavumenti because NRM yajja mu kalulu kano ng'erina kampeyini yaayo ya NRM ku Buganda ejja kugenda ekebere mu lisiti ekugambe nti nno ku bifo bye twafiirwa tulina ebifo bye twakoze eki bye twakomezzaawo nti nno mpigi twamuluzinga 100% ne tumukomyawo ebitundu nga 8 oba 8 ku 10 onagamba nti ya achievement nagamba nti Kasanda twamufiirwa twakomezzaawo ebifo bya bakaba palamenti bibiri biki biramba ebira achievement kibuga twali twamufiirwa tazemu tumukola ki ne tumufuna Bukomansimbi twali twamufiirwa tazemu tumukola ki ne tumufuna kitegeeza nti ye tetulina nsonga lwaki tumuteesaako kubanga yali mu jubilation gain zazikoze eki kaakati gwe ezo zakulemye protectinga mu mbeera yonna engeri yonna gye zakulemye protectinga
now what is the best thing to do right now. Enamba yaffe 0759277305 si yakubako oweereza WhatsApp message tujja kubanga tugisoma